Hallelujah, blessed be the name of Jesus. Shalom, shalom, shalom. Masuze butya abalungi. Kama abankumidde atya. Praise the living Jesus. Hallelujah. Nkama mtukuvu. Olwaleero we want to run about, dream about dog. Ekirooto ekikwatagana n'embwa. Embwa tugenda giyiga yonna etegeeza ki mu kirooto. Haleluya. Kale katutandike mangu. Bikula Bayibulyo Abafilipi 3:2 agamba atya? Abafilipi 3:2 agamba atya? Abafilipi 3:2 aba Philippians 3:2 agamba atya? Haleluya. Abafilipi 3:2 agamba nti mwekuumenga abakozi ababi, mwekuumenga abeesala. Ate Zabuli 22:2 agamba atya? Zabuli 22:2 agamba nti wenya kaganzi kange katusomeyo kale kama mtukuvu. Zabuli oliwa yangu wano tukwetaaga. Zabuli 22:2 agamba nti wonye emmeeme yange eri ekitala ne kaganzi kange eri amaanyi g'embwa. Yesu yeebazibwe. Yatula n'amaanyi gamba ayi Yesu mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo Omunazaalesi neekutulako buli maanyi ga mbwa n'obubonero bwayo mu nsi y'omwoyo n'omubiri mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Ayi Yesu neekutulako buli maanyi ga mbwa n'obubonero bwayo mu nsi y'omubiri n'omwoyo mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Hallelujah and amen. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Baniriza mwenna mu linnya erisinga amannya erya Mukama waffe Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Shalom, shalom, shalom. Hallelujah. Hallelujah. Kale agala okuyiga ku mbwa. Embwa mwoyo gwa bwenzi oba it is a spirit. Mwoyo it is a marine spirit. Kitegeeza mwoyo oguva muzimu oguva mu mazzi. Weewaawo muzimu oguva mu mazzi ate nga gwa buseegu. Omuzimu ogw'obuseegu oguva mu mazzi yembwa. Yesu yeebazibwe. Embwa weewaawo ekigireeta mu nsi ey'omwoyo biri ebintu bibiri. Ekisooka kuziiza oba to block you, kulemesa. Ate ekyokubiri kupollutinga, okufuula ekitagasa, okwambula ekitiibwa kyo, okufuula ekintuntu ekitagasa yekyokubiri. Blessed be the name of Jesus. So kitegeeza ki nti embwa abantu bonna, abantu abasinga abalina challenges mu bufumbo be experiences ekirooto ekyembwa. Abantu abasinga okufuna challenges mu bufumbo baloota embwa, either nga zibakomberera, either nga zibakozesa, either nga zibagoberera, either nga zibawunyako, zibalemeseza ddala naddala abafumbo. So embwa olwaleero zisobola okujja mu kirooto kyo olw'ensonga ez'enjawulo. Naye katulabe ku birooto ebyembwa ne kyebitegeeza. Jjukira Bayibuli egamba mu Yokaana 10:10 Sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Bye byamuleeta
abikola mu ngeri ez'enjawulo naye nga ekigendererwa kye kimu oba ensonga yemu lwaki abikola. Kale ekirooto ekisooka, Yesu yeebazibwe, ekirooto ekisooka okuloota embwa nga ekukomberera. Bayibuli egamba mu Yoweri 2:28 nti olulituuka mu biro eby'oluvannyuma ndifuka omwoyo gwange ku bonna abalina omubiri, ndifuka I will pour my spirit, ndifuka omwoyo gwange. So kati kitegeeza Mukama wakuyiwako omwoyo gwe ekitiibwa kyo kiba kuggwe, weewaawo n'amafuta gaba ku mutwe gwe. Kati embwa okukomberera mu nsi y'omwoyo kitegeeza eri kwambulako kitiibwa kya Katonda, eri kwambulako n'amafuta. Si kitegeeza ogwo omuzimu ogw'obwenzi guli omuzimu ogwo guli kukomberera kujjako kiri, weewaawo obeere nga tolina security bukuumi na kitiibwa kya Katonda ku bulamu bwo, obeere nga you can easily be attacked in spiritual and physical realm. Kyekisooka. Ekyokubiri, okuloota embwa nga ekulumye. Yesu yeebazibwe. Embwa okuluma ebiseera ebisinga litera kuba ddogo, witchcraft. Haleluya. Ddogo. So embwa emala okukuluma mu nsi y'omwoyo, ekigenda okuddako kimanyi, ogenda kuzimba okugulu nga wesi nnaku 2 oba wiiki emu. Embwa weekulumye otandika okulaba nga ofunyebbwa, bakutwale mu ddwaliro bagambe tulina kye tulaba, oba bakebere mu sikaani bagambe olina ekirwadde bwe kiti, naye bakusala nga tebakisangamu. Abamu togenda kuzimba naye eddogo lisobola kujja mu mirimu. Haleluya. Oba mu bintu ebyenjawulo. For example, weeloota embwa nga ekulumye engalo, kitegeeza bakuloze eddogo, omuzimu gw'eddogo mu ngalo, akitegeeza nti buli kyokwatako kigenda kufa, emirimu gyo gigenda kufa, na buli kimu kiba kigenda kukyankalana. Bw'oloota embwa nga eyingidde mu nnyumba yo, kitegeeza amakaago galumbiddwa omuzimu ogw'obwenzi. Yesu yeebazibwe. Bakusindikidde omuzimu ogw'obwenzi, gugenda tandika okwantagonizinga amakaago, ate gujjirako n'endwadde n'ebirala. Mukama mutukuvu. Ekyokulala, bw'oloota embwa nga ekuunyako obanga ekugoberera, it is a clear indication nti olina ekikolimo eky'obwenzi okuva mu famire yewammwe kikyakutambulirako omwoyo ogwo, gukyakugoberera, gukyakutambulirako kagere ku kagere. So oba olina okugukuba n'ogweyambula n'ogwekutulako n'ogitta. Ekyokusatu oba kyakuna, kale okuloota embwa nga eri mu compound yo, evo giroota eri mu lujja, terina kyekukola naye ng'ogiroota eri mu gyebalingiza na buli kimu, kitegeeza babasindikidde the spying spirit. Waliwo omwoyo omulabe gwatumye okuketta gwe ne famire yo, so gwe gubba information ne gugitwala eri abalabe bammwe, weewaawo ne bakola obubi ku bulamu bwammwe. Haleluya. Ne bakola obubi ku bulamu bwammwe. Asobola okuyita mu mikwano oba ebirala. Okuloota ng'ozannya n'embwa. Yesu yeebazibwe. Okuloota ng'ozannya n'embwa. Kama mutukuvu. Okuloota ng'ozannya n'embwa oba empologoma like that, kitegeeza omwoyo omutukuvu aba akubikkulira nti eriyo omuntu gw'otomanyi gw'oli okuzannya naye nga mulabewo. Oli kuzannya na mulabewo, omwoyo omutukuvu aba akubikkulira n'okulaga nti oli kuzannya na mulabewo, weewaawo. So weetaaga okutunuulira n'okwekenneenya abantu abakuli okumpi ne boyita mikwano gyo. Ate era ekirooto kino kisobola okujja ng'olina buboyi ne bugaalo bw'oli okuzanyiikiriza nga Mukama akulaga omuzimu gw'obwenzi oli kuzannya nagwo essaawa yonna gukuluma. Haleluya. So okuloota embwa ng'eyingidde mu bizinensi yo, mu dduuka lyo, manya bakuloze omuzimu gw'eddogo guyingidde mu dduuka, era ligenda kuzikirira, ligenda kuggwawo otasaba. Mukama mutukuvu. So abamu ekibaloosa embwa, otambulira mutukuvu n'obutuukirivu, naye kasita ovaamu n'otandika okwenda n'okulaba nkana n'ebirala, ogenda kutandika okufuna ebirooto eby'embwa n'ebiri related, kubanga ovudde mu butukuvu n'obutuukirivu. So
wegendereze omwoyo gw'embwa. Mukama mutukuvu, wegendereze omwoyo gw'embwa, wegendereze omwoyo gw'embwa. Embwa mwoyo mubi nnyo. So okuloota embwa nga ziwowoggana, nga ziri mu kkubo ziwowoggana, kitegeeza ki? Mwoyo mutukuvu aba akubikulira n'okulaga nti there is something wrong. So ziba zikolanga alarm nti waliwo ekibi ekyagala okutuuka. Weeteeketeeke ezo emizimu egiba giwuluguma egy'embwa. So weeteeketeeke okulwana olutalo, okusazaamu pulaani z'omulabe zonna za pulaninga okujjambulamu obwo, ate n'okuba omuzimu gw'obwenzi ogwagala okuyingira weewaawo, ate okulaba embwa nga olwana nayo neekuwangula, manya owanguddwa. Wesi yeebazibwe omubi akuwangudde. So weetaaga okuyimirira okulwana. Naddala embwa ejjira nnyo mu kikolimo eky'obwenzi n'ebirala. Abantu abali mu bufumbo zibasumbuwa nnyo 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 ddala ddala, mpozi neebasindikidde amalogo. So Mukama Katonda w'eggulu. Kale so embwa maybe tujja kujoogerako olunaku olulala, naye katukomawo. Ekisooka ekireeta embwa nga obwenzi mu kika oba mu family buyitirivu kyekisooka. So emyoyo giba gikyakulondola. Ekyokubiri, Yesu yeebazibwe. Ekyokubiri obwenzi. Ekyokusatu nga otambulira mutukuvu n'obutuukirivu. Ekyokuna nga oli mujeemu. Ekyokutaano weewaawo nga oli munafu mu mwoyo, embwa ekuwangula, era nga tosaba Mukama, nga tosiibako na kunoonya Katonda. Ekyokuna nga tomanyi kulwana lutalo, bakyamukaaga maybe nga tomanyi kulwana lutalo. So kikyo oteekeddwa okukola. Ekisooka, lokoka. Ekyokubiri, oba oli mulokole toba part time Christian, lokokera ddala obulamu bwo bwonna buwe Kristo, tambulira mu kwagala kwa Katonda. Ekyokusatu, tegeera nti waliwo obuzibu, tandika okulwana. Mba bwe yakuluma, lwana n'emizimu gy'eddogo eba zikuunyako nga zikugoberera oba nga zikukozesa, oba abalala balota embwa nga zeekozesa. So kitegeeza muzimu gwabwe nze sitaani ayagala kuyingizaamu kwaka. Olina kubba nakugusazaamu naguyiwa. Embwa oyingira mu makaago, amaka gatabuka, buli kimu kitandika okufuna obuzibu. Endwadde n'obwenzi mu maka ne byeyongera. Te embwa weekuluma, endwadde n'ebirala. Embwa weekuluma mu kibatu tugambye emirimu giba gigenda kufa ate n'okulwalira. So lwana olutalo, Mukama agenda kutaasa, agenda kuyamba. Kale katusabe. Katonda wa Ibrahim, Isaaka ne Yakobo, mu linnya lya Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu, njagala okwebaza olw'omukwano gw'obulungi bwo n'ekisa kyo. Mwoyo omutukuvu jangu ofuge, weewaawo owe amaanyi abatukuvu bo, weewaawo okusobola okulwana entalo ez'oluvannyuma, ate bawangule mu linnya erya Yesu nsabidde n'okwebaza. Amiina. Ebyokusabiramu, ebyawandiikibwa ebyokusabiramu, osobola osiibayo ennaku 3 okuva ku ssaawa 12 paka ssaawa 12. Ebyokusabiramu Romans 8:31, Romans jatandika ne James 4:7, then Abafilipi 2 Abafilipi 4:9 paka 11, then osabire ne mu Romans 8:31. Mukama ajja kuyamba. Then ne Numbers 2:3 Mukama ajja kuyamba. Mukama akumpeera omukisa. Ayagala okulokoka ng'obadde tulokokanga, osobola okujja mu comment box oba n'oyatula nange. Mukama anaakuwa omukisa. Gamba ayi Yesu, twebaza olwaleero kubanga oli mwesigwa era oli wa kisa. Nzikiriza nti ogenda kumponya ebirooto by'embwa
ate n'amalogo n'emyoyo gyonna egy'ekika. Omwoyo omutukuvu neewaayo gy'oli nga nzikiriza nti Kristo yafa ku musalaba n'akomererwa. Era olwaleero njatula nti nze Bibi Mark nga sikakiddwa ndokose. Sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa, gawandiike kitabo ky'obulamu. Oliba oyita abalonde bo, nange mbeera omu ku bo, mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Nsabidde n'okwebaza. Amiina and haleluya. Shalom. Be blessed. Baagala nnyo. Mukama mutukuvu.